Bannayuganda naddala abaasenga mu bikone ku nsozi boolekedde okukaaba agajulujulu oluvannyuma lw'abakugu mu nteebereza y'obudde okulabula nti enkuba egenda okutandika okutonnya egenda kubaamu amataba ne laddu. Abakugu mu nteebereza y'obudde balabudde nti bw'etaaba entaanya abantu bayinza okufiirwa ebintu ebiwera omuli n'obulamu era ne babawa amagezi okwamuka ebikko ng'obudde bukyali. Tulina okulaba nga tuteeka engogo ku nnyumba, amazzi agamu galeme kuyitako buyisi ate egenda nosanga enkuba yakakya ate omuntu akutte endebe agenda nonya amazzi nga gamuyiseho ng'alaba. Enkuba eno era esuubirwa okubaamu laddu, omuyaga ne musisi ow'amaanyi, kwe kulabula abantu okugula obuuma obukwata eggulu ng'obudde bukyali. Gamba okubeera ku nnyumba kubatadde obuuma obukwata eggulu laddu oba obutabeera wansi wa miti enkuba bw'eba etonnya, kubanga eggulu bannange litera nnyo okwagala okuba ekintu ekisinga obuwanvu. Yadde no guli gutyo, abalimi bo bakubiriziddwa okweyulula ebisambu byabwe beetegekera okusiga emmere egumira enkuba nga muwogo, lumonde wamu n'ebitooke. Ate balina okulaba nti okulima kwonna kukomye mu mwezi ogwokusatu okusimba nga kasooli ng'omuwemba. Amataba gazze gakosa ebitundu bya Uganda ebitali bimu naddala mu buvanjuba, ettaka giryaziika abantu, enguudo ne zisalwako ssaako ebirime okuvundira mu Misiri.